Kale, mbanirizaako nnyo yenna gye musinzidde ebitundu by'eggwanga Uganda n'abali ebweru waalyo kyemukola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala era kyekisinga abeekuumidde ku mukutu Vicky exclusive mu mbeera y'emu n'abatulabira ku Wonders Just mwebale nnyo mwebalire ddala ekyo kyemukola kyekisinga okubeera ekyamakulu bweri nkola yange vidiyo y'onkusabye mbuwombeefu sooka ogimpereka like buli likinga vidiyo kijambako okubanga etambula ku misinde gy'amaanyi nabwe gutyo information netuuka ku oyo Ssekinomu ayagala okuba nga agiraba saako okugiwuliriza mukadde mu mbeera eyo osobola okuba nga otweyungako mu butongole ng'osubscribinga kasito making sure nti osubscribinze kwata mukadde okajje mu kigambo personalize okase mu kigambo all notification ojja kuba ozifuna butereevu ku simu ku computer oba ku tab yo ensonga ne ziba nga ate zitambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala nakutegeezezaako nti ebula ennaku z'omwezi 9 oba sinnakutegeeza anzikiriza mbutongole nkikutegeeze nti ebula ennaku 9 okutuuka ku lunaku olutongole olw'ennaku z'omwezi nga 2 ku club abrigato kakati tukyali mu kitundu kyaffe ekyokwongera okumanya serebwo oba owakabiwo ne leero nina kabejjaawo agenda okubeera ng'akweyanjulira mu mbeera emu oba mu mbeera endala nsanyusa okukulaba munnange nange okusanga mukwano ng'oyogeza simbo tunayongezaako ku ddoboozi nange okusanga weewaawo amanya njagala ombulizeko kuba tulaba awo bambulizeko naye ku mannya go nabo oba oli awo bw'oba n'omukisa babuuza agaabwe amanya n'eddoboozi Shanitah Barat mbalamusizzaako nnyo mwena ababeera ku exclusive ne ku Wonders Just Wonders eyo erina byenzijukiza erina memories zenzijukiza naye eyo tuveeyo nyongera ddala okubalamusaako era okubeebaliza ddala nti mwebale kusubscribinga even thank you for wasting your data munanga balaba bayinza olowooza nti bonoona data yaabwe omanye engombo eriwo nti sonoona data yange ku bintu bitali mu makulu naye oyo yenna erekereza data oyo nagamba no I need to subscribe I need to watch this I want to see ani gwe bakyaziza nkulamusizaako nnyo nnyini ddala era nkwebaza nnyo ekyo kyokola tobagambye nti omuzannyi okuva mu omuzannyi wamu okuva mu Zubair family era nga ku lutimba olusembyeyo ozannyi mu muzannyo mbaddeko muzannyo nga namujinga in fact mwe nayingirira okusooka nemberako mu waiter I think eyo yantunda nnyo that was my second nemberako mu secret naye nga tukola ne bannaffe togendayo nsirike kati nakana akapya akaliko the prot yes kumakula okay nako mwendi bakyanteekateeka naye nzija mu maaso awo byebyo nze nno ndigolaba ndi mwana muto ne abantu baagala okumanya serebu wange alina emyaka emeka bannange nga ndi mukazi mukulu kubona waba mwana muto nze ndi kikazi kikulu nze ndi kikazi kikulu siri muto no giringa emeka emyaka anti nyinza obbawo emyaka ne bagamba nti nimba malaga tulimba kale malaga balimba ndi ku ddala eryokusatu engera ali ku kamera awakaniddewo agambye gwolabika olina kyoyagala mugobako ndi ku ddala lyakusatu oli ku ddala lyakusatu kale mu ddala eryokusatu at least osobola okuba nga olinayo gwodeetinga oba bakudeetinga oba wasetolinga omanyi osetolinga n'okudeetinga bintu byanjawulo nnyo in life so n'oba oli mufumbo you cannot settle tebanobye banobanga be badeetinga tebavaayo tebabakyawa anti awo otugambira nti ebikadde byayita naye waliwo wenneewagamye bannange omanyi enkuba buli weetonnya olina okubaako woyimiridde weetatuuka
buyaga ne butakutwaliramu bwe kiri embuyaga eno neetakutwala kugenda na mukoka. Yes, kati nange nyinako wennegamye obadde ki. Okay, nga tonna joininga Zubair, tugenda tuukawo we wagijoininga, but nga tonnaba wali okola ki? Nga sina joininga Zubair. I was a businesswoman. Okay. Yes. Bingi bye nali nkola. Nga womanyi Uganda yaffe, life yaffe, you have to hustle so that you can survive. Bingi. Ate era nyina bye nali nkwasaganya ng'omuntu, of course. Yeah, ekyo kandeme kiremerako. Tokigenze eri walako. No, I don't want to take you deep. Lwaki oyagala omanye ebyafaayo byange. Kakati y'ensonga lwaki akanyomero twakatuuma manya serebwo. Manya serebwo. Yeah. Okay. Oyinza okuba nga waliwo omwana yandyagadde okufuuka kyoli olwaleero naye ng'ate n'ebyayita byo gyali kikulu. Oh, I was a hardworking, by that time I was a hardworking woman. Era omuntu alina ebirooto nga njagala nnyo okukola ekintu kyonna ekindeetera ssente, sifuddeeyo njagenda nkikole ki? Nkikole as long as sijina emirimu mmwe gye mumanyi gye mutegeera ennyo. Yes. Era omuwala ali eyo yenna nga tonnabako ddala ly'otuukako sooka olwane, because tosooka kulwana n'obaako ky'otuuseko, because teri ali ku ddala lyeyegomba tuukako. Oyinza okulituukako n'ogamba ate njagala liri erya waggulu. Okitegeera, so buli dakiika oba oyagala olinye amadaala. Yes, oba oyagala olinye amadaala. Waliwo era ali eyo nga ekimuli ku mutima agamba singa Mukama nnyamba serebu wange naba ng'azaalwa mu kitundu kyange, ekikyo gy'ozaalwa. Kyandisoboka by the kituufu. Nze ndi mwana nzaalo ya Uganda, ndi mwana wa wano. Yes, era nkulidde Entebbe w'abakadde bange, Entebbe virus ku research. Abaana b'Entebbe, those who can know me bamanyi naye tetwatambula nnyo, twabeeranga munda era baba batono. Not really. Baana b'ekikomera abo buli asitagamba naye era ab'Entebbe bamanyi. Omanya. Okay. How did you join Zubair and biki ebyakusikiriza okujoininga Zubair family? Ebyansikiriza okujoininga Zubair family, I think emizannyo gyabwe gye bakola emizannyo mirungi nnyo, ate beekuumira mu buntu. Emizannyo gyabwe tegyesittaza nti muto mukulu. Ate n'ekirala nayinamu sorry eyo mpanvu nnyo, tayimu yaffe tugirina newankubadde watunnyonnyodde tayimu yo. Nayina anti wange, my auntie Faith, she did a big job to my side. Era nkyamwebaza nnyo ojoininga Zubair. Najja nga nze kulaba anti wange ku Muganzirwaza. Nangamba naye onyumira kamera. Which year was that? It was 2021. Nga twakava mu lockdown. Nangamba onyumira kamera. I think twandyagadde lwaki tojja n'ojoiningako firimu n'olaba ebibeera. Nemugamba ngasi kale how come nga muli owulira nga gwe atakyewulira. How come when najja, in fact when natandika joininga nali sizze nga kuzanya mu Zubair. Nayina interview ku TV endala. Kati nangamba nga bw'olinda bagenda ku interview nga lwaki togenda n'otuulako munda bali kushootinga. By that time bali bashootinga bya kooti. Nengenda, it was my first time sizanyangako, sibimanyi we bibeera, ne bampa script nenkakola bulungi. Ne bajja ne bagamba munange omuntu wo tumwagadde, I think twandyagadde azanye naffe. Na joking gwe munaye bwentyo bwe nayingira, surprisingly bwentyo bwe nayingira firimu when I joininga Zubair. Ne bannyaniriza bulungi nnyo paka nakati. They're really bantu balungi nnyo paka nakati nkyalimu. Lwosooka okuscreeninga wazannya ki? Nazanya ng'omukazi eyeekolera ssente ze. Kati
bali bashootinga ku mateeka nga kooti sorry bali bashootinga ku kooti nga mulimu omukazi yagenda n'akola ssente oba ne bakola n'omusajja naye omusajja n'amwefulira ng'afunye ssente n'afuna omukazi omulala kati nze bampa paati nga nyina ssente zange ate nga saagala mmanya by'abasajja yes ke kapaati ke bampa njogera ennyangu bakuwa kapaati k'abannakyeyombekedde no nakyeyombekedde ali modified mu yoyo alinamu omulongooseemu kale yes bwe kyali ye paati eyo gye nagenda nayo yes so eyina eddala kwe yakusa of course eddala lyali lyamaanyi nnyo infact bandeetera nange neneeraba neŋŋamba wegamba tubeerayo nga tukwesa ebirooto byaffe because oba otya okuvaayo anyway n'abakuyambako okutunula mu kamera eyo si nnyangu because I'm a presenter ate era nzanya ne firimu kati okulaba omuntu nga kukwagaliza okuteeka mu kamera eyo si kintu kyangu nnyo 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 yes ekyoka abantu tebaagaliza ate era n'abakutadde aba n'ebigendererwa bibye ye ng'omuntu naye bano abantu si bafunangamu buzibu bwonna ebiseera ebisinga oli asobola okuyambako okwezuula yaddegwe nga waliyo akabanga kanene nga teweezuulanga oluvannyuma lw'okwezuula osobola okyetunulamu n'ogamba nalina talenti oba kati nkirimu lwakuba bakinteekamu oba just yali passion nga nange nkirinayo naye nga siyinza akyewulira ennyo of course nali nkiwulira mu nze naye ng'omanyi wabaawo fee eyo ntandikiddewa mbitandise ntya naye when you get someone akwatako n'akugamba yes you can that's my auntie I call her mami Faith yandaga nti you can do it nze nali ntya kamera mami Faith nali ngitya nnyo 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 buli omu ku mmwe alina omukyala ali wakatikati awo gwa praisinga Sala alabika akola omulimu munene muntu mulungi nnyo takotogera muntu yes takotogera muntu takotogera omanyi kyo kituufu abakyala tulinamu enkwe tetweyagaliza naye she's a good woman ate takoma kuteekayo akulaga ne opportunity n'akugamba naye bw'ogenda bw'oti oyinza okugenda bw'oti bw'obeera bw'oti n'akugaidinga ebiseera ebisinga abaana ab'obuwala naddala nga mulabikako muli balungi enjogera y'ennaku zino nga mumalayo njogera ya nnaku zino bwe muba nga mulina abantu abakabi be mukola nabo for example badirectors bammwe mutandika okubaako basekinoomu be mutunuulira ne mutandika okwegomba ekimu kuyinza okubaviirako okubateekamu obujja munda mu mmwe olw'okuba nti mwenna muli bawala ate muli banyirivu Zubair ekyo gyekiri oba bwe kiba nga gyekiri muyina engeri gye mukikontrolinga nti twewalanire eno bwe tudda mu bakulu abatuleetera okuwalaŋŋana ffenna ne twefuula abaseka ekisookera ddala era abantu baba babadde bakiraba bwe batyo mu Zubair family kyawufu nnyo because director boss ajja kujja kugamba ekintu okikole oyo no sense watagenda kugamba kintu kigujo yagala wulira there some words balaba etwagala owulira oli mulungi oba oli tagenda bigamba si bye byamulesa okugamba agenda kugamba kino kikole bwe kiti kino kikole obulungi bwo tebumatarenga na mulimo gwe tebinawe bikwataganira tagatta no sense mu mulimu tagatta tewali sewulirangayo kintu kyonna kuba sewulirangayo balaba ekubye nti nno balwanira director no director n'abaana balina we bakoma ate era we tuba mu shoot tubeera mu shoot bwe muba muvuddeyo era mutuula n'omanya nti ono mukama wange let me give him a respect togoinga so beyond sikiwulirangako ku bbanga lino lyonna lyembaddewo siwulirangayo araana siwulirangayo nze kale kanjogere nga nze omanyi people bagamba nti goyogera bibyo naye abalala tubiwulira tubiraba sibirabangako era ababalimba mu Zubair tekiriimu gw'omanyi ojja n'obulungi bwo n'okakkana weka n'olaba nga tagenda kufaako terwali agenda kufaako ojja kakkana ku wano tukimanyi buli omu benkana oyinza osinga muno okusinziira paati gye bakuwadde naye ate okkakkana mwena muba mu firimu emu kitegeeza kati tewali ki kyamaanyi
tebiriyo. Better try and you fail in life okutuuka ku success. Bwe tukireeta mu mbeera eya okwakitinga sini ki gy'ogamba nti eno katono director munaabire maaso mugambo waayo kiganye siini eyo waliwo oba kaali kalango ke tukola. It was my second time okutunula era mu kamera nga neza TV sinazitunulamu nange nampita naŋŋamba tulina akantu ke twagala okukola. Mami yayampita naŋŋamba jangu waliwo akantu ke bagala okukola twambadde embugo. Bannange naseka ne mumenya ne tumala essaawa nga 3 nze nga nseka nga buli kye bakola akinyumira. olaba kipya like anti already nali ngambira babinsesa nenva nti nno nze nyino kikola nyino okuzanya naseka nenseka natuuka ekiseera nangamba amazima nkooye terera gitunyumizeeko. Siini yali director omugenzi rest in peace gwe nali nzanya naye nga mwami wange nga tuva bweru ndi muzungu nyambadde olubugo ne mukwano gwange director boss ali yakolanga omuvubuka w'okukyalo asomba kasasiro scrap we ne director Zamunyo teyali mu Faizo. Kati we twajja nga tuva mu mmotoka nga nvaayo director boss alina ebiveera bye bikadde ngadduka 10 buli we yadduka nga nze nga nseka kati ngangamba in fact newunyanga nti nze nzanya noono omwami gwe nalinda bobulabi ate nga yazanya bino ebiri crazy nenewunya ate kati nga nze ndi waggulu nze mbali waggulu bakataala tebamulabangako luzungu tebalutegeera ne badduka ne beekweka ate ne bamala ne badda bayogere nange nga tebalina okwogera ne mukwano gwabwe kuba boyfriend yali mukwano gwabwe kwegamba ye yali mungenzi buzibu naye era saamumenya nnyo. Watuuka n'ogipafekitinga oba kyalemera ddala omukyala n'agamba nkwesonyiye? Takuta ye muntu akuwa chance. Takuta teyanta yangamba naye kale omuzannyo guveewo kati tukole. Enseko n'ozifunira akasero? Teyanvuma teyambogolera nti oba mu kuboggola okungi yamanya omuntu gwali naye nti gwe omulundi gw'okubiri mu kamera. Yes. Teyambogolera teyanvuma yangamba bugambi kati omuzannyo gugweewo obudde bugenze osese ekimala. Yes. Naawe enseko n'ozisibira? Nenzisiba ne ngamba nve mbirooto kati bino bya ddala nina okukola nayina okukola ne mmanya nina okukola. Oluvannyuma lwa siini eyo yakkaluubirira wagirabako ku screen? Of course nakalaba. Wawulira otya? Newunya nze ebyange in fact sabitunuulira nnyo ebyakalimu byali bisesa naye nga nange pati yange nagikola bulungi nnyo ne ngamba ekitegeeza nyina kyembadde seemanyi oba seerabamu kyesekkiririzaamu nga nze. Mu scenes still nga tukyali awo waliyo siini yonna ng'eri annoying ng'okimanyi yadde nagizanya baagimpa naye nagizanya naye ng'ennyiiza nga nange mpulira ennyiiza. Mu siini zonna ze wali ofunyeeko? Nedda sinnabagifuna. Yes, sinnabagifuna. Basinziira ku ki okuwa character ne bagamba genda kwambala this character mu Zubair? I think atunuulira ebyo alina kyakulabamu ye ng'agenda okuwa omuntu okuwandiikira omuntu alina kyaba akulabamu n'agamba nti ono yagenda okijjayo tasobola kukola firimu yeefe lwakuba gw'ogenda kukola by'oyagala asooka kulabamu ye kyakulabamu then n'agamba you know what gw'ogenda okukola kino zanya bwoti kigenda kuba bwe kiti. Yes. Ekyasinze your favorite scene n'ogamba nti eno ne bwe mba sirabyeko ku timbe wabula ne nzijukira bujjukiza olunaku olwo nga njakitinga nfuna ka smile mu mmotoka mu nyumba oba mu kinaabiro everywhere n'ogamba nti eyo scene yange ne bwe njijjukira bujjukizi kinkuba wala. Omanyi nzanya nnyo scene mu waiter nazanyanga receptionist. Kati
Nina sini singa obungi zanyumira because yampanga party nga nzira ku bwana ne mbutunuulira nti nga ndaba omuntu eyo zinyumira nnyo obviously nga ndaba yes nze leader wamwe mwebuza kunze binyumira nnyo in fact gundi zonna zenkoze zinyumira nnyo ne ngamba abamu bubanyumirwa ekintu naddala nga bakisanze luvannyuma bafuuka addicted ku kyo. Firimu gusobola okufuuka omuze gy'oli okuguzizanya and bwe guba gusobola okufuuka omuze gye wooli ng'omuntu kiwulikika kitya? Oba owulira oyagala gweyambula oba oyagala gusigale nga gukulinnya? Omanyi art gulinga muzimu nga bw'oyogedde nti newoba kiringa music oyinza ogamba nti nayimba emyaka 5 nensooka nenzikiza oba nakiri ekikupushinga ddayo oyimbe wadde tokyayinayo bantu ddayo oyimbe kati ne art gulinga muzimu woba okitandise oba owulira oyagala obeereyo obeeyo obuntu bwemukola like firimu ezifuluma obeeremu yes so zo firimu nkyazizanya era tebujja kukyangambye kati nziwummudde maybe nga mukama wange angambye kati nkuwummuza owedde ku mpagala essuubi eryo nalyo noga naye ate kyendaba n'abakadde tubazanyisa kati nkyayinayo essuubi anandujja obalaba bakaddiyiddemu sijja kuvaako okay Zubairi gurupu nnene mukuba nti gurupu nnene eyingiza abantu ab'enjawulo abakusinga obulungi osinga obulungi waliwo omwana gw'osobola okulaba nga tannaba kuweebwa mukisa eri ba directors bo neggwe n'omutunula butunuzi n'ogamba nti ono omwana yandibaamu ekyenjawulo mwabo ababeera bali mu kifo we mubeera muli? Ekisooka we tuba tukola meeting zaffe tutuula ffenna n'ezo zonna groups ez'enjawulo n'akubuuza waliyo omuntu atatunulangako mu kamera tozannyangako mu firimu nti ye nagamba genda mu kifo bwe kiti mwe tugenda oshootingira sinnalabayo mwana n'omu yayingira newaba yayingidde okugjako bano abakayingira nabo olaba bawa omukisa akuwa takutuuza katebe nti omwaka ogujja kwegamba obeerewo ng'olina ebigendererwa bwe byakuleeta naye ng'olinda ki akuwa chance ate naddala bwakulaba nga osobola okukikola akuwa mangu kati nze nkugambye nali ngenze ku interview ne bampa ate yayina abaana by that time we najoyiningira beyandiwadde ako kagundi ke nkugambye ke nasekeramu kasiini naye lwaki yayitanze yakulabamu ekyenjawulo si kyanjawulo n'abalala gye bali abasobola okukikola nedda lwaki manjagala nsukkulume awa buli muntu omukisa nota complaining nti nayingira naye sizannyangako okujjako ng'oli avuddeyo n'agamba mu kibiina n'agamba nti sizannyangako era aba alimbye okuba ne meeting gye twasembyeyo okuba nayo yababuuzizza bannanga tulina gundi empya bw'oba omanyi tozannyangako jangu tukasitinge okole ki ozannyeko yes buli maka agalimu maama ne taata omulungi automatically omwana akuzibwa bulungi obwedda twogera ku birungi ebijjudde mu Zubairi family in that process of family okubaamu ebirungi ebingi tukizuula era tukisanga nti abazadde baba bakambwe ku baana abo okubalaga ebirungi obukambwe bwa Zubairi buliwa obukambwe obuli mu Zubairi nti yes yadde byonna bikola ebirungi bingi naye kasita atuuka ku kino obukambwe bulabika tulaba obukambwe bw'omuzadde kale ekimunyiiza ennyo nga mugenda ku set nodda muzannyo kimunyiiza nsuubira ekyo kyo kinyiiza buli omu nga bakuwa ate okimanyi tugenda kati kukola n'ogamba kanzanye ekyo kimunyiiza naye ate era tagenda kubuggulira mu baana
ajja kugambako in terms of embarrassing. Ajja kugambako agamba ekyo kinyiiziza but not in the other way ogweko emirembe n'ekyokujja leeti bambi kimunyiiriza ddala kuba weba ssaawa emu tufuba n'olabanga ssaawa emu at least ekusangawo jamu ayinza okuba yatandise 12 tewaba excuse nedda mukubira omugambe nti naye omugambye ssaawa emu naye ngenda asobola ssaawa bweziti tagenda kuyombesa si ye muntu agenda okuyombesa azongaze omukozi eki omugambye because ayinza okuteekawo mu ssaawa eyo ate n'alinda gwe nga tetogambye because jamu akutte kitagenda kulinda kamera zibeere nga ziri ready zirinde gwe jamu gwakutte naye w'omugamba afuna omulala gwateekawo then naakola ki yes ekyo kyo kimunyiiza ekyobudde kyo kimunyiiriza ddala n'omuzannyo nga mukola kitegeeza ffe twasobezza dda abasuubiza 6 ne tujja 8 naye yeyo Africa yoyo omuddugavu kyekigambo ekituufu yoyo omuddugavu okay ku lunaku olwanga 2 kwa brigato to expecting eki eri gwe erinze ng'omuntu bannange banno bayite omanyi si kirungi kwewaana kwesoma kwenyumyako naye musuubire bingi nnyo sigenda kusuna kuba nnyinza okutandikira nenabagantu ne bagamba sho twagirabye kati olina musuubire bingi nnyo 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 byetutegese bingi nnyo byetutegese ate nange nyina omuzannyo gwe nja okwenyigiramu nga nze era mujja kulaba abo bonna bali bandabyeko because when I pass around people comment so abaali bandabyeko mujja funa omukisa mutulabe ate bagambye naabo abajja mugenda funa omukisa ogutwegattako I think ekyo mwakiwulidde kati abantu basuubire bingi nnyo era tubakoola yonna gye muli tubeegayiridde mubeereewo nga Zubair family tuweza emyaka 12 bannange bano abantu balungi nnyo abantu baaniriza kyensuubira mubalaba ne baba bagenza okuzannya eyo nga tulinayo ebivvulu mubalaba enkola yaabwe gye bakolamu ebintu mwabalaba bulungi ku munnaffe yatugendako the welcoming like beeyisa bulungi nnyo yes musuubire bingi nnyo bambi we are calling you all mujye mubeere omutwegatteko tunyumirwe wamu nammwe mujje mulabe Zubair family ffenna tugenda kuggwayo olunaku olwo kuliko okugaba awaadi nategeezebwa nti n'abazubairi bennyininyini bagenda kwegabira awaadi manyi kiba kirungi okulinda okusiimibwa naye ate naawe kiba kirungi ne weesiima olowooza mu awaadi ezo zonna ezigenda okugabibwa gwe bayinza kuwa awaadi ki ebbanga lyomaze Zubairi neneeyisaayo n'ebikolwa byo wemba ndaba awaadi awo ze nnyinza ofuna nga nyingi ey'okusumbwa director ntera omutawaanyamu bambi eyo yayinza ogimpa naye ansonyiwe tagimpa togimpa mukama wange ntera okusumbuwamuko naye tagimpa ate waliwo bannanga bazeetaaga abeetaaga ey'okusumbuwa ate nga bo bakafula okusinga nze tomugivuganyako bangi bw'olowooza simanyi naye nga naawe olowooza mu bayinza ogiwangula omanyi woba tomanya ebirabo biba bingi tomanya kyonootwala nyinza okugamba ey'okusumbwa nga bagenda kumpa ya kuyomba ati kyokola ngambye bwe weekuba mu ttooki asagala kwekuba mu ttooki sijja kwekuba mu ttooki teweekubye mu ttooki nedda koola abantu bajje balabe byoyagala balabe ku nnaku z'omwezi 20 December banaye nkoola bannayuganda bonna nkoola mikwano gya Zubair family mikwano gyaffe baclients baffe oli agamba nti nze oba batadde ku TV ki oba bataddewa ngenda kulaba Zubair family mbakoowoola mmwe mwenna mujje mubeerewo omutwegatteko bingi nnyo bye mugenda okulaba bingi nnyo ebikolebwa mu ggwanga sagala menyemenye kino kiri naye obuli bw'enguzi ebisiyaga
obulamu mizannyo mingi nnyo gye bagenda okukola so nkowoola kinoomu yenna ayagala Zubair family naawe abadde agiwulira obuwulizi jangu yonna gy'oli jangu ku club obligato ng'ennaku z'omwezi 2 jangu tujagulize wamu naawe tuweza emyaka gyaffe emyaka 12. Muzannyi ki wano gw'ogamba nti akinkubira mu Zubair mwennyini nnyini abampaamu amannya g'abantu babiri? Mwami Bosa Serunkuuma anzanyira bulungi nnyo ne mwami Faizo. Ate oyo ye mba njagala nnyo ndabe sinze ne waaba ashootinga. Ozirabe mu kushootinga ne ku screen? Nzirabe. Ne mwami Zamunyo. Mwami Zamunyo. Bazanya bulungi nnyo 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 n'abalala bangi. International wise. Yeah. Abanyumira. Serebuwo. Oli serebuwa bano betukuleetedde. Then kati gwe serebuwo ku mutendera gw'ensi yonna. Yani. Yenze. Sinnafunayo serebu wange. Asigenda kwemma buyinja. Lwaki neegomba oli? Nga naawe osobola okwegomba. Kasooke neegombe nze. Ngenda sooka nze neegombe. Naye nga nyinayo gwe neegomba. Sinnamukakasa bulungi. Omanyi oyinza okwegomba omuntu ate n'akola ebyekisiru n'otagalamu. Otuli ebanga ttiimu ya mupiira. Weva esambya Arsenal nga bagikubye. Nasooka nodda ebbali n'ogamba ndi wa Chelsea. Chelsea weegoba. Ng'oyongera muliro mu Chelsea. Ye nga mpika. Naye Arsenal weekuba. Abawagizi b'emipiira bulijjo bajja olwo bwe mutyo bwe mukikola. Yiyo olinga atakimanyi. Wamma naye ng'amaanyi amangi. Okusinga nze munaye neewagiranga nze naye nyinayo serebu wange ansanyusa kuba kyendowooza serebu w'omuntu yoyo yakolera ddala ebyo by'ogenda okwegomba naawe ogambe nti kankole mbe nga ye. Yes. Abeegomba okusukkuluma ku ddaala ly'obwaffaani eri omukyalo munyirivu era alabika obulungi nga gyebayeeyo ng'era oli agamba ko oli kyogera oliba onkutudde omutima maama. Okwogera ki? Nti seetaaga faani kundabira kusukka wandabira. Saagala kweraga saagala malala mangi. Faani nkuwa ekitiibwa mukwano nkuwa ekitiibwa kyamaanyi nnyo 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 era faani mussamu ekitiibwa kuba yakuwagira naye n'obaako ekyenjawulo kyokola ki eddala ly'otuukako naye sigenda bakasuka mubeere nga faani bambita musuka sagala mulumwe mutima. Eno emitima gya giraasi gyatikaatikama gikyokwatika nedda tebasuka ddaala eryo. Message yo eri abaana ab'obuwala abayinza okulowooza nti okufuuka gwe kyoli olwaleero olina kubaako kyosacrificinga naddala ekyekuusa ku mbeera z'obulamu obw'omubiri. Message yange eri abaana ab'obuwala omanyi nze ndi muwala eyayitako omanyi nze ndi muwala yayitako mu challenge ezo naye sigenda kwogera bubi eri abawala abo. Omanyi kiringa nga bw'ogenda osaba omulimu bannange wabaayo omuntu akupushinga okukola ekyo nga te olaba oba wemba nkikoze tekigenda okumpisaawo. Yes. Bannaye don't judge them but we guide them. Waliwo omuntu akupushinga bannaye nga wakimye kalimu oyagala ssente naye n'akugamba genda mu rumu bweti ne bweti n'atega ekibatu n'oddayo waka n'olowooza bamanyi n'obagamba bambi mwerowooze. Amanyi n'okuwa that option nagamba weerowooze. If you want a job, think about it. Think about the money you're going to get. Kwegamba naddayo mu bulumi obungi ku mirimu by'ayagala ebyetaago bye n'omulimu gw'alabye gwe bamulagiridde. Nagamba sina option yakola ki kaŋŋende. Naye nga tetuganya si kirungi osookanga n'olindako newankubadde embeera ekupushinga okukola ekyo sooka olindeko. Chance gye ziri lwakuba munange chance si nnyangu gifuna oli ayinza okugamba oyogera bw'otyo kuba gwe olinako oli. Chance gye ziri kiwe time oyinza ogendayo olowooze nti ogenda kufuna ssente nnyingi oba ne bivaayo birala.
give it a chance, give it a try again. Nze banaye nvumirira ddala abawala abakola ekyo banange nedda tebinyuma newankubadde bano abantu batusindika obikola naye tebinyuma kireke kite olaba nga kiganye kikaluubiriza kireke kuba wookitandika tekigenda kuggwa kati nze bwendowooza. Kale obubaka bwo obusembayo eri abantu abakulabye okuva emboozi eno awo yatandikidde paka ku nkomekerero yaayo obukwakanga bukwatagana bwonna bwowulira ku mutima bwewandyagadde okuwa oyo obwedda akulaba eri obwedda ndaba banange obubaka bwange okusingira ddala mbakoola sigenda nalekerawo bakoola kuba interview eno yakoola ku saidi yange banaye mujje mutulabe mujje mutwagire mujje nga abiri ku club obligato mujje mubere wamu naffe mutwegatteko nga tuweza emyaka gyaffe 12 ekirala kikyoba osizza ekikowe n'endowooza olinayo ekirala bibadde biweddeyo oba obadde okyakirowooza? kirabika byebyo kuba omubozi obwedde erimu. Kale nange kaŋŋambe endowooza ekirala kubasiibula endowooza nange siina kirala. Kale bamikwano abalungi obwedde abatulaba era abatuwuliriza abagala abasubscribinga ababalaba channel abalaba nga tebawumuza ne bagamba nze nyina okulaba kibaleese leero baleese eki era baleeta kibakyazani bambi mwebale nnyo mwabatufudde ekyo kye tuli because mwabafudde channel y'omwami ono ekyo kyeri channel ya Wonders ne channel ya ate eyo yo bannaye mugirabire ddala mwalinga mukola because gwe ne Simon yangamba mwalina bye mukola ebyamaanyi bannaye byali biki Simon olumu ankweka ebyama naye bwe nfuna omukisa oguma kati bino tebirina ku kamera zavuddeko dda nga ngolooza sibimanyi siziraba kati okutte mukwate nguwumuze kale kati njasi byaffe bali tebalinawo omwami oyo Simon bannange emboozi mpanvumuko ejja kwetaaga olunaku olulala wama when you subscribe nga munjagala bankyaze lwaki mziba amawulire nze we nategeeredde nti gwe ne Simon lwaki ayagala otwala programu 2 ku lunaku lumu no if he wants me he looks for me. We nategeeredde gwe ne Simon nti ekyenjawulo kyalibanga kyanjawulo ekyenjawulo okubanga kyanjawulo akatebe kali Simon yakatadde wali kutuulawo naye yavuddewo nga ne programu tennatandika ngambo onoonye kwaga amawulire because sigenda gakuwa mu lugambo newendigakuwa mu lugambo naye nga Simon bambi yakola omulimu gw'amaanyi nnyo kotandise bambi ndabira ddala ekisa ekiriko n'enneema baali bati because wentandikira gye nava okutuuka ku firimu nange awo okulaba nga nkoze ku channel eziwera 3 bannange mwesumuludde nze mbajjeko engalo mbatadde okumenya omutima oba nze okumenya abalala byombi nga nze mmenya omanyi bagamba kyotayagala bakole tokikola muno sandyagadde kumenya mitima gy'abantu lwakuba mutukaka bamenya mutukako bamenya yes bwe baali bakumenyeeko tebamenyangako omutima kuba wemba nzija mu laavu sikwewa nnyo siguleeta ndeeta mutwe gwange ndeeta mutwe gwange na maaso kyoyogera nga kirimu amagezi nkisa mutwe wo ndaba nga otegeera nga nkusaako amaaso so mbufunza ebigere obireka mabega ebigere n'omutima gwange mbireka mabega sisobola gukuwa yes waliwo gwe namenya natuuka ne ku ddaala nga mpulira nze kimala